Nguwade emitwalo 5. Leta simu wano, leta simu. Oyina simu. Oyina simu. Do you have a number? Njagala nzitekeko katikati nga sinava wano. Bya bebe kulu tebirinda. Leta simu yange ali agiyina. Leta. Wano tuli bukedi ya sebo tetwazi kuzanya jangu. I'm going to read your number now. Yes. Wano tuli bukedi ya tuchikolerawo tetuseka. Okitegedde? Lindako. What is your number? Like that. Running. Mine is also here. My friend is also here. Doreen Atokei. Diego, is that your name? Bebe kulo n'abawagizi batera nnyo bikolera ddala ebyo abikolera ddala kasita obanga omulaze omukwano nti omwagala naye akuddizaawo. Waliwo omuwala omulala gwe yali akikoleddeko naye n'amuwa ssente. Oyo omukyala yamuwadde emitwalo 5 nga takisuubira lwakuba omukyala yamulaze nti faaniwe nnyo yamuwadde emitwalo 5 ag'obuliwo. Era lyeryo essanyu lwalabye omukyala yawulidde ng'afa essanyu n'amaziga ne gamuyitamu. Ekyo kye bayita tears of joy. Okaaba naye ng'okaaba ssanyu. Omukyala okyo kye kyamutuuseeko. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. SB4 si musanyufu ne bakasuku era abaviiriddeyo n'aboogerera amafuukuule. Mbadde mbasaba muteekeemu ku ssente. Kale naffe kontenti w'okukola nga mutudde mu butebe kudisikaga ku stories tukoze betutamye. Mubirekere awo. Munoonye ku kontenti. Kontenti w'okwogera ono yakoze ne mufuula saawa emu saawa bbiri muli awo tudde. Munoonye ku kontenti muteekeemu ku ssente. Stories nyingi mu byalo eyo nawe mu bibuga stories nyingi. Sente singa ngamba kugaba namba yo yesimu buli muntu gwe baali babbye omwana gwe babba ng'ava ku kyeya kubire esimu yosobola okugikyusa. Kati wa respective be bakubira. Nesa zino omuntu omwana akubira nakunyumiza kisitole nga kyannaku ate nga kituufu nga profile mulina notandikayo bazannya comedy. Ebyo bya bulimba bazannya comedy. Bino byonna biva ku Shaban. Nti bakasuku bagenze ne bagamba nti story ya Kadaama ne Shaban mbu yali stand. Era mbu tebyali bituufu, mbu story yali nfumbe. Mbu just SB4 yali anoonyezaako content. Ekyo nno kye kyanyiziza SB4 naye n'abanukula n'aboogerera amafuukule. Naye nno kasuku tazikiza era agambye nti osaaga byonna obyogedde naye ffe tuliwo kubanga tuanalyzinga nsonga. Mujja kuleetanga bye muleeta ffe ne tutuula ne tubyanalyzinga. SB4 journalism erina mu branches. Mwe munoonye story ffe bwe tuzianalyzinga. Zikubemu ebituli owulire. Tetugenda kuva ku story zammwe ze mukoze. Kaza zina hitting a public domain.
ffe nga tujja tukola analysis naye ku Saturday kijja it's coming kuba Mukasa yakampeereza nangamba obirabye koze mbirabye nanga nti gwakwaka gugenda kwaka koza Yushua nti ye gugenda kwaka I said well awo tuvuddeyo mwana muwala Asio Florence yakwatira NUP ebendera oba yafuna kadi eyokuba nga avuganya ku kifo kya Bukedeya Woman Member of Parliament ng'ono yali wakuvuganya ne Anita Among bamuviiriddeyo bamusabudde bamwogeredde amafuukule oyinza okulowooza nsonga ki tujja kuba nga tugiraba mu maaso awo. Asio Florence tisirani gwe osana kufanga mbwa bakusule ku jirikiti okunkumuka envunyu obeefe kabazinga mbizzi olabika yudo omulinako Oluganda kyoba omanya enswera ensiru yegobeera omulambo mpaka mu ntaana onabye omusayi gw'abantu mu 7 bazzatta mu ngalo era gw'omu abanyigiriza ku bannayuganda Asio Florence wekiba kibonerezo kyensobola okukuwa kwe kusalako amabeere nga wanike gakunkumuka envunyu wakati mu musana. Asio Florence tukusabira essaala embi okuva ku ntomo y'emitima gyaffe twakulabirawo nga weeyogeza oluzungu ng'owaga kumba oli muli wankwe weewambye tukube omulanga ku intaneti tusitudde amaloboozi kumba okomba mu 7 mu matako. Asio Florence ogenda kufanga embizzi bakutise kabazzi tako sindika bbi okwebuuza lwaki omwana ayogedde ebikankana kakati ensonga entuufu yeeno. Mu mawulire ge tulinawo omukyala ono mumujjukira ye mukyala NUP gwe yawa kaadi okubanga ajjayo Speaker Anita Among e Bukedeya naye ate tumulabyeko ng'ali kulaale za President Yoweri Kaguta Museveni n'ebifaananyi beekubya era ng'alaga musanyufu nnyo. Tujjukira wali nga bamuwa kaadi yali ayogeza maanyi ng'alaga nti ali ready okubanga wakakulayo Anita Among mu kifo ekyo kyalimu ekya Bukedeya naye ate tetumanyi kiki kyamukyusa timing. Tukyanoonyereza okumanya omukyalo no buzibu ki bwe yafunye okubanga Florence Asio bannange Florence Asio nze sikiraba. Ekyamazima obuzibu bwandibanga tebuliyo naye ekigambibwa nti mwana muwala oyo yaweebwa omudidi gw'ensimbi era nti gwagwamuviirako okuba nga n'ebigambo ebyasooka okuvaayo n'asambajja ebyali bigambibwa nti yabuzibwawo nti byali si bituufu mbu yali amaze okuba nga aweebwa omudidi gw'ensimbi era nalabyeko wali nga Anita Among amuyita my daughter so kigambibwa nti zaali ssente nga tuvuddeko eyo ye omwana muwala wuunaako okulumira abanyankole oyinza okwebuuza bamukoze eki bibino. Abanyankole muyina empisa embi baneega ntumwa muyina empisa embi Bobi Wine oba tomwagala sigala ebuwo muzze ku makubo mweyambazza bitishaati bya NRM mukutta emiggo mugenda mutiisatiisa mukutta amayinja abaganda singa batandika bakolako eri effujjo munanyumirwa Uganda ndowooza Museveni olaba bye waleeta mu Uganda muleese okusosola mu mawanga era Uganda wano wetulaga singa Uganda tekyuka olutalo lw'amawanga le lugendo tusaanyaawo leka mbabuulire abanyankole nga muli basosoze nnyo okutuuka ku ekyo wamba temwagala Bobi Wine abatamwagala sigala ewuwo weebake teri abayise teri akukasente veewo mutaddewo obunkenke mukuba abantu amayinja nemwe mumanya ekiyinza tutuukawo nga Bobi Wine afunidde oyo obuzibu eyeewamwe muli bannaku ewammwe eyo muli bannaku munywa amazzi ga mu bidiba ne muli basiru temutegeera mbwammwe ebisajja ebikulu bikutte emiggo. Mumanyi abanyankole bameka bali mu Buganda mumanyi abanyarwanda bameka bali mu Buganda kale muyina empisa embi ate muli bisiru temutegeera binyankole mmwe. Ono naye ayongerezaako n'agamba nti abantu balina agatima agabi nti abantu balina agatima agakyamu tuwulirize then naye tujja kutuukayo lwaki. Baganda bange
abasajja balina obukyayi, abasajja balina ennuku, balina emitima emikyamu emibi. Ntunuulidde abasomesa mu masomero g'ekiruhura nga bakutte abaana abato abali wansi w'emyaka 5 nga babakwasiza ebifaananyi bya Museveni, abaana abato nga bagamba chase him away, chase him away, chase him away. Butata ne bumama nga tebumanyi na kiki bukola, nga tebumanyi na kiki ddako, nga babukwasiza ebipande bya Museveni. Bino bye mbagamba mbirabyeko nga bali mu kukulyetenga mu abaana abato ettima ennogo obukyayi abasomesa. Ntunde Kyagulanyi nga atunulira bw'ati abaana abato babbebi abato abatamanyi na kiddako, abatamanyi na kigenda mu maaso nga bali mu bugamba chase him away, chase him away. Butata nga tebumanyi na kiki bukola ne bumama mbirabyeko ekiruhura. Nebyo abasajja nga bavuga emmotoka ennene nga bali protected ne mukiibi, nga bali muleeya bayina emmundu nga bazze kubanga balwanyisa Kyagulanyi okubanga tayingira kiruhura. Kiruhura eri paati ku Uganda. Abantu b'ekiruhura bastrugglinga baganda bange ku kitulabye ekiruhura. Nguyinza ogamba tuli Karamoja. Baganda bange batambula nange ku mukutu gwa Sama Uganda Media ku Facebook. I think ndoza buli kimu kirabye nga obwavu bungi nnyo. Tubadde tukyaliawo ne zireeta Calvin Kayanja ng'ayogera ku kibooko ezanyuse naye okusinziira ku ye agamba nti bano babadde n'ensonga zaabwe lwaki bakubye abawagizi ba NUP. Kino tekiri fantastic. Bobi Wine n'abawagizi be babayisizaamu embooko mu bitundu by'ekazo. Bano babadde batalaaga okunoonya akalulu esaidi awo. Abawagizi b'enjogeddeko aba President Museveni n'abatuuze b'ekazo ensonga y'okukuba bano bagyesigamiza kukuvoola Abanyankole ne President Museveni ne mutabani we. Mbw abawagizi b'enkyukakyuka babadde beerabidde nti bali mu West bagenda bayimba ennyimba Abanyarwanda tugenda kubaza Rwanda. Oyo Katemba n'okuvuma abantu musobola kubikola wano mu Buganda. Wokka we tutafumiitiriza wa Museveni jajje eggwanga lino, wokka we tutawakitiibwa abantu. Naye oyo Katemba w'okuvuma abantu gw'obadde otutte ekazo omulabye bw'omukungudde. Bangambye Bobi Wine bakuyisizaako embooko ku kabina, omwana kubye embooko ezi. Era saawe wamma ayagala okugenda ebweru sooka okwatemu katono ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Kano akatambi akoogerwako embooko ezayogerwako lwaki bakubye abaana Utemigo bakuba abawagizi baffe ewatali musango polisi yeekuuma. Polisi yeekuuma tebalina kuba ku luguudo kubanga Museveni tasobola kubanga ayitawo ne wabawo ab'NUP abayimirira. Polisi yeekuuma. N'abasirikale bennyini babakuba. Polisi yeekuuma. Polisi yeekuuma. Polisi yeri mu kukuuma ab'NRM abakuba. Bakanyuga amayinja okufaako obufi. Polisi yeekuuma, polisi ya Mukiibi. Polisi ya Mukiibi yeekuuma abakuba abaffe. Polisi ya Mukiibi yeekuuma ab'NRM. Omusirikale akuuma pulezidenti abakulira. Polisi ya Mukiibi eyagala mukuba. Nkugambye ekiri wano polisi ya Mukiibi yeekuuma ab'NRM abakuba abawagizi baffe. Polisi ya Mukiibi nga bw'ogiraba mulimu gwayo kukuuma ab'NRM
era wano bagezaako okwerwanako polisi ya Mukibi ejjeeyo n'ag'omu buto. Polisi ya Mukibi ejjeeyo n'ag'omu buto kuuma ab'NRM abakuba abawagizi baffe. What a shame. Oyo ye akola kukwata bukwasi ebibye ebiri eno. Polisi ya Mukibi wuyo yabakulembedde. Mukibi yabakulembedde bali mu kukuuma b'NRM abakola effujo abambadde obusaati. Era baffe bagezaako okwerwanako nga polisi ya Mukibi ejjayo n'ag'omu buto. Mukibi yoyo golaba n'owaka kamera babadde bawa b'NRM mu bucuumi batosobola tusuusaako obulabe. Naye nga bw'omanyi ffe tuli baddembe balino bameka tebawera yadde na 10. So Mukibi avuddekeyo ye omulwadde Brian White oba omugagga Brian White bannange yatabuse n'awanda omuliro, naye omuntu gwe yasinze okuba ng'akukkulumira ye Kasuku. Jjukira nno Kasuku yali nfanfe naye agamba nti tasobodde kuba ng'amudefendinga ate instead n'abanga naye amwogerera amafuukuule. Okakasanga sinafananye njakufaako n'omuntu nze sirina muntu yenna sirina muntu muntandeka polisi monanebidonyoke buli omu kikitamutegeeza gwe Kasuku mulina sente naye mbakakasa ne kunda kuba oluvajjuma lugenda kubeera bwe luti nga nange obulumi bwange bwe nnina mukyakakasanga mulufuna. Yimba nti guluma yaguzza genda omala ensonga zo, naye ye essaawa ya kakati agamba nti Kasuku mu bantu abajjonkeze abadde tamusuubiramu kubanga nti abadde nfanfeewe era abadde amusuubiramu nti oba mba n'atuula mu kamera ate amwogereko birungi byereere, naye olumazaawo era n'ayogera ku nsonga z'omwana muwala Karo byali bitya okutuuka awo. Era nno mwattu talina bigambo biwoomu eri taata w'omugenzi Karo. Kati nkubuulira bantu ng'okumanya abazadde b'abantu tebaswala olunaku omwana oyo ng'abuzayo wiiki ng'obuzibu. Omusajja oyo yajja infakiti sina wiiki abamutyako interview mumutunuulire omukono guno baali bamuzizaayo ebbombo nga bamusaba emitwalo 18 nze bwe yakalira ku ssebo nanyamba gwe nze mutedde kunyamba munange emikono gigenda kuvunda tetulina bwe tuli omukazi enyingiza mu bintu bya lubaale sira kyeddina owulira mukono gugenda kuvunda beekanga emitwalo 18 badde mu bantu nge ne bamutunga okukoma waawe waka olwo lwe bajja lwatuwoleza omusajja azze kusaba mwana basaba mwana sente zakudya nga n'ebirogo bibeefuukidde bagaba basiba ekinnya kya ttooyi naye nga balina enswera 3 zibakoba emisinde awo muli ku bantu mwali mukubasasekkula mumulowooza tena Uganda mugenda kukikungula naye nzibabuulira Muzayi Museveni njagala poliisi nawe wateekako horizons njagala buli kituuka wa muntu teekayo special investigations sisi bantu abo abali kulya site nga balowooza bagenda kukwata yuti Museveni sikwadresi na comment kubanga mpulira obusuku Museveni akwata esente zake najja mu masoko n'omusikiriza n'ogamba mutabani olina idea. Zirengejja binyumyamu nti ab'eŋŋanda n'emikwano ne famire bonna baali bakimanyiko. Ndowooza relationship yali wakati yawo wa Brian White ne Karo, era wano ayogera ne ku mulamu wa Karo bibino. Omwana oyo gwokimanyi nti bawa sister we yali abeera Kawuku, bawa sister we lwali lwa Sande n'agenda n'amwekakako kyekyamuddusa n'addayo ewa maama we. Era ezo weeks 2 watuuka okujja ewange okujja mwezi weeks kubanga ewaabwe baba baze bulungi yali yakamali waabwe 2 weeks naye teyabuulira na sister we yakeera bukeezi n'ava lwali lwa Sande bawa muganda we yamusanga nga sister we yali akedde kusaba ye n'akeera n'amukolako byakoze ng'omwana gabali ku mizigo tasobola kuleekaana kala afudde n'obulumi mwe bantu mwe.
muyinza okulowooza nti mwanswazizza tisimanya nze mbagambye buli yenna ayagala agende from 23rd ne mwanutwayo kiba 23rd omwana ava mu bulamu bw'ensi lwe lunaku lwa 27 webali kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova